omuntu asobola okusoma ennyo bayibuli n'agwa eddalo okitegeera omuntu asoma egundi n'omulaba nga yagwa eddalo naye nga ebyawandiikibwa byonna abimanyi nga byonna mutwe abimanyi kubanga byamusukkako byasukka obwongo bwe nga tebusobola kubiwanirira okitegeera omuntu ayinza okusamira okitegeera n'agenda mu musamizi kati lubaale gyakoma okutuula ku jjoba na bino ebifo gyakoma okuyingira wansi ne bisukkuluma obwongo bwe bwe bisukkuluma n'agatta kati wamala okugatta n'agwira ddala eddalo naye nga biri abimanyira omulaba n'entula gyatuula agiraawo n'akusanga n'akulagulako n'ayogera byayogera gwe n'ogirabo naga abalabika wa Katonda yagira bugizirenga bintu byamusukkuluma kuliwo obwongo obutono nga si bungi nga tebusobola kuwanirira ekyo bangi aboogera Katonda naye ng'ate be balabe ba Katonda si ba Katonda balowooza bamwagala naye tebamwagala kubanga Katonda asobola okuteekamu omwana mu lubuto gwe wadde oli musajja yakisobola ku busobozi amaanyi agalina asobola okukola ekyo kyayagala okitegeera kubanga ensi byonna yakozesa kigambo naye lwaki omuntu asaba nnyo kiri ne kyeyongera nti oli mu bbato ya sitaani ate ogitya oyingira toyingira ogenda buli wabakuba entiisa kansooka enziriyoko wali eri ate buli ddala lyosinkana ne sitaani waako mupya akyuka buli ddala lyosinkana ne sitaani wanjawulo kubanga sitaani tatya mulokole atamanyi mazima sitaani atya muntu amanyi sitaani tatya mafuta tatya mafuta tatya mafuta gonna agakuliko tatya mafuta gakutambulirako sitaani kyatya ye muntu ategedde amazima yaba muzimu kyova olaba emmeeme yoyo oba emmunyenye ye ezitowa kyoto kiba kyabalwanyi bali ab'omunda abeegayiriza abalwanyi kati buli awabeera okwegala ekyo kiba kyoto so kitegeeza newange nsobola okukolayo ekyoto notandika okwegayirira tewaliwo kyetaagisa tewaliwo kyetaagisa oyinza okugamba nti eno ensonda yange bwengenda okulabira Katonda era abantu abalokola abasinga alina ekisenge kye kyekyafuuka kyoto kye awafukamira nagira Katonda era oyinza okumunyenya eno yonna yonna ne bamugamba kati wali wokka bwafukamira ne wakuzikiza ate Mukama agamba sabanga obutakola ki obutakoowa ne kati ojja musiŋŋaana akugamba ebintu ng'ate yafuuka kyakigoowa asaba lwa Sande lokka ate nga yagamba munsaba obutakoowa mwabajjukiza ba Mukama munoonye ng'obutakola ki obutakoowa obutawummula okitegeera kati akati gwe agamba nti nze lwa Sande lwengenda naye emizimu gituula ne gikulinda lwa Sande egimu gikuli olaba luwaŋŋamba ogimu giddaku ebweru w'ekkanisa negipozi ng'oyaka nnyo omuliro gwo mungi asooka amala okuwola ayaka omuliro gwe yasosedde omungi okitegeera kati nekikwata awo nekikugirawo okulinda kati gikulinda bulaba gyasanga Yesu omwana wa Katonda tejamutya ng'ali mukwata dayizi mwana wa Katonda muti mubisi ava kusiiba atameka ana naye yamulumba n'amugamba oba oli mwana wa Katonda kola bwoti gira bwoti ayogera naye maaso ku maaso tamwekwese akati gwogamba ate gwamutya omukalu bwakugwako gwawomerwa emmere ngaki osabalulayizo ssatu n'ogamba etwasiibye nnyo mpedde nze simalina kumanya sikyasobola nga oli mu bunaku busatu nze ndabye bangi najja waneero basajja balootanyi waliwo omusumba bambi mwaganyi bamulootanga nga buli omu aloota ye mukazi we musajja we era ekkanisa ezisinga mulimu abamuloota musumba bambi enansi musajja mulungi mwagalanye naye nga buli mukazi amuloota musajja we agenda kuwasanza bamu ne bava ne ku mirimu eyo ne bajja nga bambi bagenda kujja naye nga musajja wa Katonda yali kati bonna bonna abawase kati oyo Katonda yayogera oba sitaani yayogera gye bali okitegeera nti ebyoto munda eri ojja ebiri munda byogera era kyokulaba n'abasumba kuba mugezigezi mulina kuba bagezigezi ng'olina abantu omuntu ayinza okujja bw'atyo ng'atoddeko ekyo ekyoto kya Lusifa najja n'ayogera naawe n'akusuula mu ntatage n'asuula ekkanisa yonna era twetaaga kubanga tusengeka ebigambo by'abasajja eby'abantu abo baba bazzaabo tebaba bangu ajja n'akugamba kino
wawulira wali yajja ewa kitange wali ku gundi ku kigo najja n'agamba oyo asooka eri Magombe n'alooka ajja n'ayimya ku kiro okitegeera bwe batyo boogera bajjanga boogera bwe batyo bacwezi yamutudde kati omusajja yali talina Katonda era ekyo nkiddamu nze nga nzirira mu taata wange kubanga ye taata wange oyo yajjanga ayogera bw'atyo oyo yajja ng'ayogera ku kitange wali ku kigo yes yajja yali talinaako isi Katonda sitaani gundi yayogera bacwezi Zerubbaberi yajja n'atula ku mutwe gw'omuntu n'ayogera nkulabye ogira Magombe nkulabye ogenda Samika bayinza okugamba nakulabye okka mu nnyanja nga tomanyira amazzi bwe gafaanana tokkanga nayo n'ebigere byo tebituukangako wakati baŋŋamba dda nti nakyuka dda bampa ssente era nkolera sitaani kati okitegera bebirondoozo biro be batu babeerayo nga boogera bo bwe batyo kubanga baba bambasita sitaani buli walabanga otoloka obanga waliwo ekyamazima kyoyogerako sitaani yakyamu amazima sitaani tayagala mazima naye bagamba naako kwoyogedde nti kakyamu ogamba nti taata wange nti ekyo kikyamu nti ekyo nakyo taata waalina kubeera omu kabanga Katonda anti yentegeera yabwe era kati waliwo najja okugamba nti nze erambu bino ebya spiritual father bifu nati bo bajja kugamba spiritual father kifu naye oyo omuntu antrainiza okugira bwati ekifo kyalimu baaba mba muyita kitange kubanga yakutege kitawe yakulungamya engeri gyonna atandika okutambuliramu otaba musomesa taba kinaye aba teacher oba master wo okitegeera abanga musomesa wange oba master wange anyambye okunzigula okundaga ngeri gye ngenda okutambula oyo anyamba okulabika nga ntambula kati ekyataata kitwala ki bwe muwa ekitiibwa kyataata olwo abanzadde kitegeeza yagenda ne maama ne banzaala tolaba nti entegeera egenda netusukkulumako ate nezitowa waliwo ebintu ebisukkuluma omuntu asobola okusoma ennyo bayibuli n'agwa eddalo okitegeera omuntu asoma egundi n'omulaba nga yagwa eddalo naye nga ebyawandiikibwa byonna abimanyi nga byonna mutwe abimanyi kubanga byamusukkako byasukka obwongo bwe nga tebusobola kubiwanirira okitegeera omuntu ayinza okusamira okitegeera n'agenda mu musamizi kati lubaale gyakoma okutuula ku jjoba nabino ebifo gyakoma okuyingira wansi ne bisukkuluma obwongo bwe bwe bisukkuluma n'agatta kati wamala okugatta n'agwira ddala eddalo naye nga biri abimanyira omulaba n'entula gyatuula agiraawo n'akusanga n'akulagulako n'ayogera byayogera gwe n'ogira bonaga abalabika wa Katonda yagira bugizirenga bintu byamusukkuluma waliwo obwongo obutono nga si bungi nga tebusobola kuwanirira ekyo nsonyiwe mba njogedde bubi mu kiri bajja kitegeera nga tebusobola kuwanirira kintu ekyo kiringa kugamba nti njagala kubanga musumba gundi naye musumba gundi gwoyagala okweteeka mu kyo osobola okugenda osobola okigira mukazi samanti oli ayinza okujja wano n'akugamba neetaaga 77 days ezo ngenda kuzingira ezamusumba nga bulaba musumba ganjagira bameka abalizingidde zikaluba nga tebasobola kugira kubanga oli kuyitibwako ekyekyo kyagira mukama buli omu ayina okuyitibwako kati gwe bwona ogamba kwegomba kuli eyinza okuba gundi otejja sobola kuwanirira musajja kyawaniridde buli omu alina okuyitibwakwe era bamuwa ekikye kyasobola okusinziira mu busobozi bwe Katonda takuwa kikusukkuluma kati buli bwoyagala okuyingira mu kikusukkuluma ekivaamu kwe kutabuka bagenda okulaba ng'ozolise ng'ogasse bintu nga bijjize bagenda omusajja yeeyambula ava mu motoka bintu bimusobedde okitegeera takyalina ngeri gyasobola kati nabiri ebyoto ne sitaani okugira ajja kugira nti gwosobola kanambaga ke kajja otuula ku mutwe kakati ate nze n'osingana omutwe gwange nga baguyita kiwawu nga gukombooza bukombooza buli kiramu gwateekangako buteesi kati nga tunagenda ku kyoto omanyi kati waliwo byokoonako bukomenti omu ne bunzijira bwenjala tugjewo then ngetugenda mu kyoto so ekyoto tukijjeewo kitondo kyabwakatonda lwakuba nti ne sitaani atuuma amanyi ne bagamba tugenda ku kyoto kyaffe tugenda kusamira okitegeera babikopa ku Katonda kubanga Katonda yasooka nayogera ekyoto kubanga okuva mu ntandikwa Katonda ye first okitegeera kwanza omusajja namwewulirira yagamba abo katolya ne balimu basomesa byoto kasita owulira ekyoto oyo sitaani kati musumba tomuba kubuulira okutubuulira engeri gye tuvuddemu ekituyambye n'okwezuula okitegeera ne tuvayo gye tuli bagamba asomesa mizimu okitegeera naye nga bambi atuyambye nnyo bangi ababadde mu busibe nga tetumanyira kigenda mu maaso tomanyira kyokuba naye kakati ate Mukama bw'amala okutuyamba ate bw'asanga ffe nga twali tumanyi n'eri n'akubirako kati n'omanya nti wano we nasibibwa wano we wanzinga wano we wakola ki nti atuyambye nnyo
atununudde nnyo era omulala kyava yagambye nti pasita Sonko talina buzibu naye nga yeewaanira nnyo mu mizimu seewaanira mu kyoto nze mu bintu ebyantama yembeera eyo era tosobola kuŋŋamba n'olunaku n'olumu nti genda ozinga emiwogo gyodde eri otuulo osobole mmanyi obuzibu obuli wansi mu kyoto kyomulabe sitaani nemmanya neeno Katonda kyagira n'okubanga engeri gy'asobola okunyamba kubanga nze ŋŋamba nga nsabanga obutawummula Mukama agamba sabanga obutakola ki obutakoowa ne katojja musiŋŋaana akugamba ebintu ng'ate yafuuka kyakiggowa asaba lwa sande lokka ate nga yagamba munsaba obutakoowa mwabajjukiza ba Mukama munnoonye ng'obutakola ki obutakoowa obutawummula okitegeera kati akati gwe agamba nti nze lwa sande lwengenda naye emizimu gituula ne gikulinda lwa sande egimu gikuli olaba luwaŋŋamba ogimu gidda ebweru w'ekkanisa negipoozi ng'oyaka nnyo omuliro gwo mungi asooka amala okuwola ayaka omuliro gwerasosedde obungi okitegeera kati nekikwata awo nekikugirawo okulinda kati gikulinda bulaba gyasanga Yesu omwana wa Katonda tejamutya ng'ali mu 40 days mwana wa Katonda muti mubisi ava kusiiba atameka ana naye yamulumba n'amugamba oba oli mwana wa Katonda kola bwoti gira bwoti ayogera naye maaso ku maaso tamwekwese akati gwogamba ate gwamutya omukalu bwakugwako gwawomerwa emmere ngaki osibalayizo 3 n'ogamba etwasiibye nnyo mpedde nze simalina kumanya sikyasobola nga oli mu bunaku busatu omwana oli yali mwana ne bamusiŋŋaana kyovola babambi abantu bajja nnyo wano ne baŋŋamba lwaki bwensiiba olwavudde mwana yanumbye bubi nnyo Zerubaberi yankozeseza ekintu kyakozeseza nze nekibula okunfiirako lwaki wensiba bwendaba attacking enyingi nti buli we tusiiba tuli mu bato ne sitaani muba muli face to face bode ku bode mubiri ku mubiri ngumi ku ngumi aleeta oleeta akati ekigenda okuwangula bwe kwe kubanga omukuba olina okusigala ng'okuba ate ogenda mukubira mu byawandiikibwa nga Yesu waffe kubanga kyekyokulabirwako kyaffe yakubira mu byawandiikibwa nasobola okulabika ng'akola ki ng'awangula sitaani amanyi bayibuli musofu nnyo ate yali mulayika mulamba ati omusinga okumanya ekintu naawe bayiba agikuba budinda naye kakati ffe ate kyetumukubya nti gano maanyi ga Katonda ekyawandiikibwa tukireetera mu maanyi okyogerera mu maanyi mu buyinza kubanga nyini buyinza nanyini kyawandiikibwa yali mu ggwe senga tutegeera tulimu notegeera kubanga yakugamba nti ali munze bwekugamba ali munze asinga ali ku nsi yaani ye sitaani ate ali munda munze yaani ye Katonda kubanga oyo yamanyi mmoto y'omubiri bwe nga kyenasoose okugamba nti tekuliiko teri musawo akugamba nti pampu y'omukka eri walugombe eri munda mu ggwe yepika obulamu gwe eri munda mu ggwe era bw'ojja bwoti agamba ebisigadde tulinde Katonda abasawo batuufu aga bisigadde nze nkoze kati katusabe Katonda kubanga bamanyi nabo balina we bakoma ku magezi gaabwe ge bayita amangi kati yo oli n'alooka atandika okutambula nga okugirako nga bwe kuli kati bo bakooyedde ye wajjira nakyo vula waliwo baawonyeza kansa oyo ye Mukama waliwo baawonyeza sirimu oyo ye Mukama waliwo abantu betulabyeko nga n'abaana bamugjamu ng'aliko ebizimba ate n'aba yazaala oyo ye Katonda okitegeera yakola kyova laba Katonda waliwo omuntu yansiŋŋana nangamba kati ova kubuulira njiri yes nakati mwekooyeza ki mukitegeera yakiyita kwekola ki kwekooya ne mugamba manyi Katonda ga Katonda mumanyi nnyo era nze ndi muddu konzi oli muddu wa Katonda ne mugamba empaji yesobola okwogera yes ne mugamba osobola ofuna olubuto noza ate kisoboka ndi musajja yakikola akimanyi naga tokiraba tomanyi Katonda gw'olina bangi aboogera Katonda naye ng'ate be balabe ba Katonda si ba Katonda balowooza bamwagala naye tebamwagala kubanga Katonda asobola okuteekamu omwana mu lubuto gwe wadde oli musajja yakisobola ku busobozi amaanyi agalina asobola okukola ekyo kyayagala okitegeera kubanga ensi byonna yakozesa kigambo naye lwaki omuntu asaba nnyo kiri ne kyeyongera nti oli mu bbato ya sitaani ate ogitya oyingira toyingira ogenda buli wabakuba entiisa kansooka enziriyoko wali eri ate buli ddala lyosinkana ne sitaani waako mupya
akyuka buli ddala lyosinkana ne sitaani wanjawulo tojja kubanga obadde wakalokoka ate osisinkane nga tonnalinnya wadde eddaala ate osisinkane sitaani ali ku ddaala eryokusatu kakati ono gwogenda okusinga kyobola ne waffe tulokoka otandikira ku bummonde buzungu mata ne bagira ne banyiganyiga ne bakuliisa wakitegeera obanga mwana kati ne sitaani akulumba bw'atyo sitaani agenda okulumba musumba kayanja oba musumba tomu oba musumba serwadda oba musumba kiganda si yagenda okulumba okitegeera sitaani agenda okulumba musumba senyungu oba alumbe abasumba oba musumba bugembe oba alumbe basumba bonna abali awo bonna besogedde kuba musumba kawalya sitaani agenda okumulumba si yagenda okulumba ugwe kubanga bwe tonnamanya foosi yakiri na buzito bwakyo kati akulumba okusinziira mu ebyo byoli ku kyoli kwatunula naga onaasaana kino samike tosobola kubanga oyingiza mitwalo 5 nofuna ekizibu kya bukadde 5 nga kivaawa wakitegeera era ekizibu kyogenda okufuna oba amabanja gogenda okufuna gajja kuba gagwawo mu 5 mu 10 yes inayamanja ow'ebiri yes akati abo bogenda okufuna be bajjaawo era bujja genda okulaba nti omusajja ayingiza akawumbi n'amabanja gasinga oba ebizibu byafuna bya buwumbi okitegeera biba bya buwumbi sajja omu yangamba oyagala okumanya obugagga bwo gwetunulira ebbanja eritakubya nduulu yes bwe bugagga bwo kakati ne sitaani eno okitegeera okufunzira ku lenjiyo ye sitaani akulumba era musumba ganja bwakugamba nti sitaani yajja eno katugende bwofaanane nga nkutikke ku kyange nange mbereko mu kikyo sitaani oyinza okumugamba kwata sitaani wo oyo amulumba aba muzito alumba abasumba abanene era aba muzito kubanga okusinzira ku mmere gyalya kati mmere ekaluba alya ku miwogo alya ku mimmonde emmere engumu kitegeeza yava mu buwere ne sitaani amulumba jja ng'amaliridde amulumba kubanga amanyi gwalumba si mutini si baby yes kakati nakino bwe kiti mu sitaani eno bwe totambula mu levels naye atambulira mu levels era omusajja woyo kandi bwakugamba levels mu level nizo okugamba nti mutuufu naye ate mu ntebe 11 zonna yazituulako sitaani yes ezo zatuulako kwalamulira 11 ku ntebe 11 eri entebe ye enkulu gyatuulako gyasibukako oli gyagamba naye atalamulira ku zino kubanga eri naye kwatuula aba alina amaanyi ge gafuna separatire okitegeera ne bali abasajja b'omusanvu abamwetoloola bakinywi okitegeera alina waliwo bamalayika nabo omusanvu abamwetoloola abo ab'amaanya abo bamutuulako abo mwe muli ab'amasaza abalangira kati eyo entebe kwatuula nabo yeri esembayo oyo gye yandibadde akugamba ng'ey'omusanvu naye alina entebe zalamulirako 11 mwaweera wooda ze eri entebe si gyaweerako wooda no okitegeera eri entebe si gyaweerako wooda eyo entebe eba yakuteesa nabana abasajja b'omusanvu gwe gyotatuuka gye bagenda okufuna gwe bateeseza yes engeri gye tugenda okutambulamu ekintu muze yayinza okuba nti abantu bonna basinkana wano naye waliwo abagezi batuula nabaawo tebatera kuba bangi batuula nabo yes kyovula ne Mikayiri bakugamba nti akulira leaders angels naye alina bakulira omusanvu tukyusiza mu location lwansonga waliwo ebitagenze bulungi bwe tubadde ekifaananyi kiyinza okuba tekiteredde nnyo nga wekibadde luli lwansonga era ebikozesebwa obulungi tetulina bitaala tetulina ki naye tujja kgenda mu maaso kisinga obukulu bwe bubaka bwe tuwa tewali kijja tulemesa kubeera nga tetukola kyetulina okukola obadde okyannyonnyola nti level gyotuukako ne sitaani waaba akulumba naye ye level gyakulumbiramu ye level gyakulumbiramu eyo mwakuja okusinziira ku ekyo kyosobola sitaani atandikira mu levels ng'agenda asinkana
era ne mu byoto ne babadde bagira mwana gwe twagala okole bwoti nga bwalumba oli amanyi ebyoto obulungi biri ebyabasamizi si bwalumba ono atamanyi era gwe bakukwatamu oba akukutte oba kulwa gwowira nga akukutte nnyo naye akukutte okuleka okusinzira okumanyako bwe kuli ekyoto sitaani asobola okulumbagana nga bwalabanga bujagaali oba bwe yasinkana waliwo yali alina obuyemba oba buyitanga Benigulu kati nga bwasinkana ba Benigulu si bwagenda okukola ki si bwagenda okusinkana nti kati oli amusisinkana naye yali wanja okusinzira mu lengi gyatuuseemu kubanga buli lengi gy'otuuka waliwo abalala abakwegattako waliwo abakwegattako kyovula gye tukoma okugenda ennyo mu sitaani waliwo obuyinza oba waliwo ab'amaanyi be tusinkana wano osobola okuba ng'olwana nabyoto wano na mizimu misambwa bukyobo obuntuntu bwe butyo buyembe naye waliwo wootuka ng'olwana n'ab'amasaza nabalangira olwo levo erinye bayibuli ekugamba nti gundi Danyeri n'ayagala okugenda okusaba ennaku 20 okusaba n'okusiiba agende mu maaso ga Katonda naye malayika Gabudyeri najja okutwala byali atwala nga akyogedde nti ngenda kuyingira okuleeta message n'okuleeta byali alina okumuleetera omulangira we Perusi n'akwata malayika Gabudyeri nga tamwagala kuyitawo wali kitegeeza nti Danyeri mu kutandika okusaba kati awo yali takyali ku bano bana babuzimu babusama bana abagobagoba yali aliko level yali aliko yali yabalangira eyo yekwata eyali emukwata yali yamulangira yetuuse ku level gye yali ali era nga kyetaagisa malayika Mikayiri yamala okusituka Saabalwanyi w'eggulu n'ayimuka omukuba archangels n'ayimuka n'ajja asobole okuba omulabe ne bamala okuwugula omulabe oli asobole okukola ki basobole okulabika nga bagenda mu maaso okitegeera era Mikayiri bwe yajja n'agira ono nakkirira oli n'alooka addayo kubanga level gye yali aliko yali ndalamu level gye yali y'abantu basadwa kimisa kina Abednego era y'abali nabo yali ndala kyovulaba ye yabasukkulumamu era nga n'ebimulumba bisukkulumu byamaanyiko ebyali bimulumba kakati ne bwekityo bwe kiri nti gye tukoma okuba deep mu sitaani n'ebitulumba gye bikoma okuba ebyenjawulo kyovula basitaani tebasobola tukoma okuba deep mu Katonda n'ebikulumba gye bikoma okuba ebyenjawulo kubanga sitaani tasobola kulumba nyaato ono ng'ali amanyi oyo namumala dda weewange yesaba yonna agenda kuyingira magomba agenda mu sita oyo wange mutwala mu geyeena ngati bwe talina budde naye ayagala kulumbayo ani ono Sonko ategeddemu ku mazima Samiko otegedde amazima kubanga sitaani tatya mulokole atamanyi mazima sitaani atya muntu amanyi sitaani tatya mafuta tatya mafuta gano ge batusiiga tatya mafuta gonna agakuliko tatya mafuta gakutambulirako sitaani kyatya ye muntu ategedde amazima yaba muzimu kyovulaba emmeeme yoyo b'emunyenye yezitowa tewaliwo kye twasanga kizibu nga kwataakinga ng'osinkana mulokole nga bagamba yategeera amazima ng'oyo yategeera amazima era kyovulaba kyojja genda okulaba mu Lucifer omuntu akyasinza okukaluubiriza sitaani mu ba agents bwe batuma okujja okumenya makanisa ye mwegayirizi oyo w'omunda mbu baba bayina waliwo omwegayizi abeegayizi babeerawo ku kanisa nga olulama nti mutoyinza okulaba abeegayizi bamusumakazi waliwo abeegayizi abali separately abali bit special baba special babale wali eri abofunguwa barabara muzeeyi ayinza okuba nga alina amagye ne waliwo balina nga bo bano beyesiga bano nga bamuliko bwe bati bamuliko bwe bati kakati abo sebo oyinza okuyita mu bali bonna naye abo nomenyekera awo bakumenyera kakati bwe kityo kati Songo ekyoto kyeki ekyoto oyinza kinnyonnyola otya kati okunnyonnyola ekyoto eky'obwakatonda yeyo ensibuko oba omutima gwa Katonda ekisobola okutwala oba wota esobola okutwala ku mutima gwa Katonda message netuuka ekyoto yentandika omuntu kweyemenyera kubanga ekyoto kyonna kiba kyabeegazi bwe oli ekyoto kuba kwegayirira
Ekyoto kuba kwegayirira. Okwegayirira ne weegaya ku lwa Katonda ye yemmeme menyese ekyo bula bagamba gundi Yakobo ezzadde lya Yakobo lyonna lyakwenenya omuntu eyenenya aba yeegayirira. Nsonyiwa sigenda kuddamu kitange Mukama nakola kituufu nayenda ekituufu nasamira ekituufu taata nabba ekituufu taata mbadde nkola ebintu ebitasaana mu maaso go nensaba kunsonyiwa wali kyo kyakugamba mu bagiyita Kungubaga 2 olunyolo 19 nti muyiwe omutima gwammwe mu maaso gange ng'amazzi okitegeera ebiro we bisookera oba ebisisimuka we bisookera muyiwe omutima gwammwe mu maaso gange ng'amazzi ku lw'abaana bammwe abato bw'olaba okuyiwa omutima kuba kukaaba kusinda okitegeera kwaziira na tasaasira Mukama tuyambe kati ekyoto ekyo kyokola ekyo akikolera ku kyoto asinziira ku kyoto asaba kyovula wano muyinza okuba bangi nga musaba mu kanisa ne waliwo ababeera separate nga bo bali eri balinga bana 5 basatu oluusi nga ali omu ba babiri kubanga omuntu ayinza okuba nga bulaba omuntu nga balaga naye nga waliwogo mwegayirizi oyo ng'asobola okulaba ka Uganda konna na buli kyoto ekisinzira ekya Lucifer kyapanga oba kyabajenti kyabanabbi ba bulimba oba kya Illuminati naga wano waliwo ekyoto ate force Mukama amuwa force ng'abatuukamu mu nsi ey'omwoyo n'abanyeenya n'abaga mwegendereze kati Mukama amuweeramu woda oyo atandika ku kyoto ekyo kubanga ekyoto yentandikwa esobola okuba oba yempaji y'ekkanisa okitegeera bwegayira wano yebe empaji y'ekkanisa omwegayize na buli wabayega kyovula emuntu bajja kugamba nti tulina ebyoto wano twegayirira Mukama ekitegeera nosinga ni wamusumba nagamba Kayanja tulina ebyoto twegayirira kanisa ezisinga zonna zibeerako ebyoto okwegayirira kubanga sitaani tatuula buli kaseera bo baba bafayita bali balina kubanga balwana kyoto kiba kyabalwanyi bali ab'omunda abeegayiza abalwanyi kati buli awabeera okwegayirira ekyo kiba kyoto. So kitegeeza newange nsobola okukolayo ekyoto notandika okwegayirira tewaliwo kyetaagisa tewaliwo kyetaagisa oyinza okugamba nti eno ensonda yange bwengenda okulabira Katonda era abantu abalokola abasinga alina ekisenge kye kyekyafuuka kyoto kye awafukamira nagira Katonda era oyinza okumunyeenya eno yonna yonna ne bamugamba kati waliwo ka wafukamira ne wakuzikiza ate ayinza ogireega naye wafukamira wafukamira awo nga waawo tojja kumwetantala buli omu abeerako ekifo ekyo. Yesu naye yalina ekifo Yesu yalina ekifo ekyo ekifo weewali ekyoto kye yewasinzira n'akuma omuliro ne gusobola okulaba nga gugenda. Yobu yalina ekyoto Eriya waliwo ekyoto wasinziira abamuyitaani ono Ibulayimu yalina ekyoto ngera buli wagirawo wagenda nafukamira. Dawudi ekyoto kye yalina n'abaana boolaba bwe bagendanga ne bafukamira kubanga gundi Sulemani agamba nagenda taata we gye yagendanga gye yayogereranga ne Katonda kati ekyoto yeye nsibukoyo wobera separate ne Katonda wo nga separate ne Katonda waawo awaawo nosibuka okulabika ng'ositula n'olabika ng'ogenda mu maaso. So kati njawulo ki eba ku kyoto kino ekyaffe ekya Katonda n'ebyoto biri? Kati biri ebyoto bibaako omuliro bakuma omuliro ne bakuma wali egundi yaabwe kati ne mujja eno ne bagamba teeka wano ekigali tutandika okugira. Sooka oseese mu byoto awo n'oseesa mu byoto era bo babiyita byoto tekiba kyoto bali babiyita byoto genda oseese mu byoto by'abajjajja okitegeera kubanga bangi kitegeeza buli omu oseesa oyita okusinziira ku mannya ge okitegeera kati kino kyo kiba kyoto biri byoto kino kyoto yes byawukana. So ekyoto bali bakoma n'omuliro ne kugenda mu maaso n'ayiwamu eddagala lye n'akoomeza n'atandika okugira bw'amala n'alyoka agenda n'afuwa emmindi ye era enkwaso zaabwe ebintu okutambula. Ffe wano tetuba na muliro, omuliro gwaffe ye Saala okitegeera. Wano kyofukamira awo njiyo omutima gwange mu maaso ga Mukama ng'amazzi okitegeera. Mukama kyagamba nti mu Yeremiya 15:19 bwe mulikyuka ne mudda gye ndi ndibazza. Okukyuka togenda kukyuka kuba bukubi ttaani kwe kugenda ne weenenya
ku kyoto n'ofukamira n'ogamba taata nsaasira mbutuufu mbadde mpabye naye kati taata sigenda kuddira mukama wange ensonyiwa mutima gwange mbadde naguwabya nayenda ne neefungulira omwami omulala oba neefungulira omukyalo omulala nayenda ne ŋŋenda taata nenkola eby'omuzizo nenkomyewo nsonyiwa okitegeera ekyo kuba kuyiwa mutima mukama kyagamba nti muyiwa omutima gwange ng'amazzi ogugaba amaziga kuba kulukuta kuba kweyiwayo. Yes. Otwade tutandika olina ke wagambye ak'entebe. Lwaki temutula mu ntebe? Okutula mu ntebe? Lwaki ogamba ku Sunday okaje kutulako mu ntebe ate nga nzirabawo? Entebe ozirabawo. Nzirabawo lwaki? Okutula kakati ntule kati wano nga bwentudde mugambe taata nsonyiwa nze taata kati tugende Shamike onzize oli taata nsaba kunsonyiwa nakoze kino naye nsaba onnyambe ntudde ku ntebe kati nenenya anti baga mutima omutima nkakebera mutima n'ebikolwa nizo bantudde ninga omutima nkitegeeza yinza okuba mu mutima okitegeeza ebikolwa byo biraga Katonda kubanga bino ebikolwa bye byanika Katonda. Ebikolwa bino byokola byanika Katonda. Omutima ojja kuŋŋamba eri nti omutima gwo kituufu omutima nga bw'okyogera naye ebikolwa ebyo eno bimwanika kubanga mukama nsonyiwa enokutte mu nsawo kati kitegeeza n'omutima gwo kino kyokola kungulwa mutima mukama wandinsonyiwe nno munenze nkugambye kitegeeza olinga muganga otansonyiwa oluguddemu okitegeera bw'otansonyiwa oluguddemu okitegeera kakati ekyo mukama tagenda kuja ebintu kye bayita muyiwa omutima gwammwe ng'amazzi wabawo okwazirana wabeerawo okitegeera mu mutima gwo era omuntu yenna ayiwa omutima ntolaba nti kiri ku mutima batandika okulaba amaziga wabadde ayimiridde owulira nga amagulu tegatyasobola ngatandisa okukankana weetaaga wansi naye kati ngenda nti okwegayira nga njize bwendi bw'aba mukazi wo n'akugamba nze no taata gundi nti ojja alina okunsonyiwa nsonyiwa ndi bwendi nsonyiwa agira bw'ati naye omukazi bwakkakkana bw'ati ebyanguddeko simanyi nsonyiwa ne bw'aba kakkanya ayinza okujjamu ebigambo biyinza okukobola okakkana. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.